Kufaayo ennyo ku baana kikulu mu Busiraamu. Era omuntu aliva mu bulamu buno obw'ensi wakad dayya'a awlaadahu, ng'asuuliridde abaana be n'abagayalirira, agenda kufuna omusango mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era omuntu yenna alagajjalira ezzadde agabana mu maaso ga Allah omusango. N'olw'ensonga eyo ezzadde kikulu, kyembagambye nti Obusiraamu tebwalagajjalira nsonga y'abaana bwatunulayo. Ne butulaga tubakuza tutya, tubagunjula tutya, tulongoosa tutya gye bali. Naye abazadde ku mulembe guno basimidde abaana baabwe emisingi emifu egitagenda kugunjula zzadde, era gye njagala okutandikirako. Emisingi emifu abazadde gye bateereddewo abaana baabwe ekitagenda bafunisa mwana mulongoofu. Omusingi ogusookera ddala min nahiyatul aqida, bagusimye nga basimira abaana baabwe omusingi ogw'enzikiriza enfu. Abaana baffe tubasomeseza mu masomero agatali ga bantu baki Basiraamu, ne bayigayo okkuba obubonero, ne bayigayo okugulumiza Yesu, ne batuuka n'okulaba nga Yesu mwana wani wa Katonda. Ogwo omusingi mufu gw'osimidde abaana. Okumanya abaana baffe tubasimidde omusingi omufu, tubagunjulidde ku mbeera yakubakuzisa zi birthday. Kati abaana kye bamanyi ng'ekikulu awaka. Ffe twakula tumanyi ki? Aqiika, kwalula baana. Aqiika, olwaleero abaana baffe bamanyi omusingi abazadde gwe babasimidde gwa kubakuzisa, ne babajaguliza nga babategekera zi birthday. Ogwo omusingi tegugunjula mwana muzadde munnange. Abantu nno bayise mu birthday ne bakosa n'abaana b'abantu. Bino ebirabulabo bye mulaba bye bazingazinga, abantu oluusi babisiba mu shaitaani, ezikosa